Nga tonnaba kutoloka mu nnyumba ya mukamaawo sooka onoonyereze ku bamaama biyumba abo ababatolosa omanye embeera zaabwe enneeyisa yaabwe ebigendererwa byabwe n'emirimu gyabwe emituufu anti oyinza okugwa ku maama kiyumba omu ng'ayina embeera z'ono gw'olaba mu katambi kano ono gw'olaba mu katambi maama kiyumba yali mu kutulugunya bannayuganda banne be yatolosa ng'oyinza okugamba nti tebaasooka kumusasula okubatolosa emize bwe giti tujoogerako nnyo era nga bangi abannayuganda abafiira mu biyumba eyo mu biyumba ebyo gye muba muddukidde okufuna obuyambi odduse wa mukama wo ng'olowooza oli free ovudde mu mbeera eri ekutulugunya otuuse wa maama kiyumba gw'osanze nga naye yafuuka mutuju ayina embeera z'abatuju akola buli kimu bwakyagadde olw'okuba alowooza nti nno ya owuninga awo we musula immwe mulinga bapangisa ne yeerabira nti yateekawo ekiyumba ekyo immwe mujje mubeera mumusasula ssente kummwe kwaliira lwaki mukkiriza obbavulunga ne babakola ebintu nga weebiti ebintu by'ejjoozi ebintu by'okumanyiira ebintu by'obutawa abantu bitiibwa bino ebintu weebiti mu bigaanenga naddala nga omuntu abikolako mwogera olulimi lwe lumu omusobola yenze adita ku page eno kwennyini imbeerawo nnyo gifolowinge gwe nkuba kyeyo naawe ayagala okujja page eno tuteekako obutambi obulungi bw'oba okutte mu linki egenda kuleeta ku YouTube channel yange subscribinga kwata ku notification bell akadaaka akali waggulu buli video gye tuteekayo ekutuukeko commentinga ate era tusobola n'okutumirako woba tugambye ayagala okunkubira direct weeyambise Instagram page yange kuliko Sheila Adita page ku Instagram eyo bw'okuba ngenda kukukwata followinga onkubire esimu esobole okuyitamu baganda baffe mmwe abatoloka mu biyumba ne mugenda nga mutagalatagala munoonya bamaama biyumba mwegenderezenga nnyo abamu ku mmwe mufunye ebizibu eby'enjawulo nga tetumanyi wa watuufu we mufunidde ebizibu ebyo ife tulowooza ebizibu bifunidde wa Mwarabu kumbe ebizibu obifuniddemu abo bamaama biyumba gye mugenda mutagalatagala bamaama biyumba abamu bayina emize gyabwe gye bakoppa mu bakama baabwe kuba ye nga tannafuuka maama kiyumba naye yasooka kubeera mukozi nga gwe ne bakoppakoppa ebyo ebiyisa bwe baddukayo ne bapangisa obwo obuyumbayumba ne babaleeta eyo ne batandika obbakozesaako ebyo ebintu byonna byonna bye baayitamu kati laba ono omukazi abaana baneeno bakusasula obeere nabo bakuwa ssente ennyingi ez'okusulako awo bagula emmere bagenda ne bakola ate n'obateekako babeere nga bakunyiganyiga masaaji buli dakiika oyagala bakunyigenyige oyagala bakunyiga masaaji oyagala bakusiiga ebizigo oyagala bakunaaze oyagala bakulongoosereze bakwalire obuliri bakufumbire oli kumpi basaba kutawaaza naye nga lwaki mutuusa ku bannayuganda bannammwe ebintu weebityo olw'okuba nti gwe weetongodde jjukira nti naawe eno gye weetongoledde oli mu bumenyi bw'amateeka wadduka n'ova mu kontrakiti era omusango we guba gukukutte bagenda naawe kukusiba nze mbadde ndowooza nti nno mwandibadde nga mwekwata wamu nga mmwe abannayuganda omanyi ennaku ya munno eyamujja mu kiyumba mukwate bulungi ng'akalira kubanga munnayuganda munno abeera mugandawo naye mubaddako ne mubakuba bubi nnyo bye bibaviiriddeko ennaku zino n'okuttiŋŋana akatambi k'omunakenya mwamulaba nga atta munne misana tukutukutuku mu nguudo zinene eza Saudi Arabia wabula nawe omunnayuganda ovuddeyo osse ku banno obakuba olw'okuba gw'olowooza awo wooli wawo ebintu ebyo mubikola mu bukyamu ate nammwe abatoloka tubagamba nnyo mulekerawo okutolosa ebbino bw'oba toyina nsonga nkulu lwaki odduka mu nnyumba ya mukama wo sigalayo bw'oba nga ebizibu ebyagala okuddusa osobola obikontrolinga osobola obigumira n'ofuna engeri gy'obifunzafunza okulaba nti tolumwa nnyo sigalayo temutoloka olw'okuba gundi yatoloka temutoloka olw'okuba babalimba nti omusaala mungi kubanga eyo gye babagamba omusaala mungi mukola n'emirimu gye mutalina kukola olw'okuba munoonya ssente nnyingi jjukira odduse ew'omuntu eyakuleeta eyakuteekamu ssente ennyingi ennyo ogenza otagalatagala onoonya emirimu omuntu agenda okukozesa ajja kumanya nti gwe oli mutolose ajja kukozesa n'ebyo by'otalina kukola olw'okuba oyagala ssente okukakana ng'ogudde mu bizibu tubasabanga nnyo mugumiikirizeeko
ebintu we biba bikususeeko genda mu bamateeka amasimu gammwe mugayina galiko emergency calls abasinga ku mwe temuzimanyi muziyina mu masimu gammwe buli simu eyina emergency call kubirawo oba okubira bamateeka police nejja oba okubira ambulance nti oli mulwadde oba okubira baani bakubire muleme kugwa mu bizibu bano bamaama biyumba abasinga batta n'abaana b'abendi mwegendereze nnyo nga tonnasalawo okutoloka sooka otunulemu gy'olaga yo wafaanana watya yenze Sheila Adita katambika neeno wooba okalaba ekijja kuba nga kinkoza bulungi imbagalani